Mu mawulire ge tuyinawo fantastic owekitiibwa honorable omwami Mathias Mpuuga Nsamba olunaku olwaleero aguddewo ekibiina ekikye mu butongole nga bona agamba nti NUP FDC NRM ekibiina ekikye bakiyita DA Democratic Alliance. Bino bibadde olunaku olwaleero mu kafuba bakayita Malibu Gardens Mengo era ng'omwami Alien Skin aka Mulwana Patrick nga gonna gage ayitibwa mu lukuŋŋaano olwo era ne basayininga omukago ogw'okuba nga bakyusa abavubuka okubaagaza ensi yaabwe. Mu contract eno mubaddemu biki? Alien Skin asayininze nga bamuteereddemu obuwaayiro n'obukwakkulizo obw'okutalaga Uganda yonna n'akawaayiro akatontambaala nga siri kutabaalanga. So wetwogerera Alien Skin is signed under a Democratic Alliance ey'omwami Mathias Mpuuga Nsamba. So manifesto ebadde etya bagenda kutwanjulira ababaka ba parliament mu kalulu akajja bakansala bachairman ne bawman MP era wetwogerera nti Democratic Alliance is also a party in standing. Fantastic.